Abatuuze b'e Nateete beekokkola obubbi obusimbye ejjembe mu kitundu kyabwe. Bannange tukooye ababbi bali kuno, ababbi bayitirivu. Obubbi bususse mu katundu ka wano. Bannaye obutemu bususse, obubbi bususse. Simanyi oba kiki, bano abasigaye bagamba nti bakuuma ekiro, oba kiki? Kigambibwa nti ababbi bano babatulugunya nnyo naddala mu biseera by'enkuba nga babalumbagana mu budde obw'ekiro wamu n'obudde nga bukya, kyokka nti ab'ebyokwerinda mu kitundu kino tebakoze kimala ku ngeri y'okutaasaamu abatuuze mu mbeera eno. Obuzi bano leero buzibye bwekuba n'etonnya ekiro, anti bwe batambulira n'okuba endulo n'ogikubiraani kati olina okusula kwa biipingi obiipinga enneyiba. Abamu ku batuuze bategeezezza nti ababbi bano baana ba ku kyalo kyokka nga ne LC bamanyi naye ng'egezaako kubazibiikiriza kubanga baana ba gundi era n'emaliriza nga terina kyekozeewo. Baana ba ku kitundu kyekizibu, anti agenda n'agamba ati ate omwana wa gundi banampulira banaagamba ati manyi mwana wa gundi naye ng'ate abaana b'okusatu basaana okuttibwa ddala butuufu. Wano we basinzidde ne beekubira omulanga eri gavumenti ebayambe ebawe abakuumi abamala okusobola okuba nga bakola ekikwekweto ekyokulwanyisa ababbi mu kitundu kino kubanga bangi mu bo bakoseddwa nnyo olw'ababbi bano. Tusaba gavumenti bannaayo obukuumi bubeere tayiti nnyo kuba ffe aba wansi tulabye bannaayo akatundu ka wano tuli bubi nnyo, sa gavumenti etutaasize ddala. Nampeera Sandra yakusakidde eggulire lino ku lwa MRL TV e Nateete.